ali wano program emu nga anoonya obuwagizi era tuli basanyufu nga abatera okujja mu kyoto sebo omukufu okuwangula. Frank njagala kukuleetera scenario eyali mu ggwanga lya Nigeria mu mwaka gwa 1983. Waliwo omukulu mwenna gwe mumanye yakafa nga bamuyita Muhammad Buhari, yabadde president wa Nigeria yakafa ennaku ezo. Muhammad Buhari yakulemberamu military junta ne babwamba government mu mwaka gwa 1983 era nabeera nga akulembera junta regime eyo okumala emyaka 3 mu 1985. waliwo omukulu era yali mu military omwo mwenna gwe mumanyi abasinga abasoma ku history bamuyita Ibrahim Babangida namujjako namumamula ku bukulembeze era nakulembere eggwanga lya Nigeria. Ebyaddawo awo Muhammad Buhari n'abula yaddamu okulabika mu mwaka gwa 2003 nga yesimbawo. Okuva 2003 okutuuka 2014-15 awo yawanguye obwa president yesimbawo emirundi 9 ng'ayagala bwa president naye ng'obwa president tebukola ki tebulabika. So mu bbanga eryo yonna yali ajja agezaako naye ng'obwa president tebulabika, naye mu mwaka ogwa 2014 naddamu n'awangula obwa president era akulembedde Nigeria yakavaako era n'afa. Y'omu ku president bwe mubadde mulaba ennaku ezo nga balaga we bamuziika nga wali awo bakulaga ne bwoba munene oti era bakuziika. Kyenjagala okugjayo nti you can still make it. Waliwo betumanyi mikwano gyaffe be bawangudde, waliwo betumanyi mikwano gyaffe abawanguddwa mu kalulu, naye ekyo tekitegeeza nti ekisenge kikomye. Ekisenge kiba kikyaliwo era effort yaffe gye tuteekamu naddala mu bulamu otunulira scenario ya Babangida olaba nti ekintu kyonna okukifuna osigala olwana. Mbadde mpuliriza muganda wange wano nempuliriza mukama wange RDC ne chairman. Mbadde ntunulira ebyobufuzi naddala primaries NRM okuva ku hotspot ey'Essembabule ya Lwasande okugenda mu Western Uganda eyo nayo wali ebintu bingi mbakitattawa koto west tugenda wano Rwengo kitusiigira kifaananyi kinene mu kalulu ke tugenda mu 2026 nti ekisooka tulina scenario eya NRM we tugambira nti tulonde mu primaries nti abakulembeze baveeyo besimbewo abantu balondemu abaabwe. Bw'ogoberera okulonda kwe NRM era kyobula ababe NRM bamanyi okuba ne bagamba nti it is a mass party. Akalulu kevolvinga buli omu n'alonda no one loop. Actually mu bitundu ebimu akalulu kabaddenga kaggwanga lyonna tebasoma register. Nali lya Ntonde ku town council waliwo esimbiyo muganda waffe gwomanyi obulungi Cleophas Tukama munamawulire era munaye nange nga amawulire natuukawo nga mpulire ennaku sajjono kati abantu bonna abantu abalonderanga wano era be bagenda ne balonderanga wali era ne bagenda ne balonderanga wali naye nga tebali buga nti ono waki naye nga kalulu abantu bonna balimu. Ekyo kitegeeza nti Uganda NRM akalulu kaayo definition nene mu kalulu ke tuba tugenda mu 2026. Definition nene etegeeza nti definition mu bintu ebyabadde mu kalulu ekisooka mu mivuyo egyabadde mu kalulu era bw'oba walabye emivuyo mu NRM primary suubira n'emivuyo tugenda kudda mu tugira 2026. Tewaliwo exception gye tugenda kufuna mu 2026 because emivuyo eno egyabadde mu kalulu ka primaries nga abasirikale batunula butunuzi nga webali security yaliwo zenagiraba kuba mwalimu n'abamajje baguma obululu naye abantu bano batunulanga butunuzi nga tebatunula mu register nga mulimu n'abaana abato ab'emyaka aba secondary actually nzeno scenario gye nalaba kuna labo n'abaana ba secondary nga balonda babaleta ne bakyusa engoye awo ne bayingira layini nga baana bato abantu bano balonda. So emivuyo eno gino egirabikidde mu kalulu
ka primaries akanalemu gimiralinga ekigenda okubeera mu 2026 era saalabye mu scenario nyingi ez'abamawulire abakubibwa naye kansuubire nti ezo tezirabika kuba akali akawempe ko katutiisa nnyo ye scenario yasooka ne tuwithdrawing media houses ne withdrawing n'abaana nga nzirako ku kalulu kuba ne NUP eri mu primaries nga nzirako ku NUP National Unity Platform badde njetegereza nnyo ayibwe embeera wana abantu baga nti Wilson we naali mumanya biki naye nze ntunuulira ensonga nga bwenjiraba era nenjikubuulira nabadde ntunuulira National Unity Platform actually nabadde ngisoma because nabadde simanyi eronda etya nengezako okusoma bweronda ne vetting process yayo erina akakiiko bakayita Election Management Committee bangambye kali kukabeera k'abantu. It is a 9-member election management committee. Ebeera supported by regional registrars abalonda aba candidate aba parliamentary ne local government positions. Naye rational jenjagala tunoonye mu kalulu kano eri nti mukulu yatugambye mbu yakava yesimbyewo kubwa city councillor kimanye kabonera ate n'avaawo ne yesimba ku awalala ya division ya kimanye kabonera era n'avaawo ate kati nadda ekyo kitegeeza ki stability ye nga ye eri ku mase ya party. Nupu yaleta ebintu nga bibiri byonna bye tulina okwetegereza. Yaleta amasanyalaze ffe abamawulire naffe amasanyalaze gatuyitamu ennaku ezo nga baagala nga bali bubi president wa nga batubuuza nti amasanyalaze mugawulira. So amasanyalaze kato oyo asooka nti amasanyalaze genda gafunira ku city council aba yakatuuka onanga nti gano teganjokye ate nadda awalala. Stability mu kibiina oba mu mukulembeze kwaffe abantu kyebalina okusooka okumanya nti yes tuli mu kulonda okwawamu naye abantu bayinza okulonda pakisi ng'owenaalemu ku bw'MP bwa Bukoto East ate ku bw'MP bw'omukyala ne balonda owa Nuupu. Scenario zizo tuze tuziraba ekyo kitegeeza ki nti abantu yes party bayinza ozironda naye abantu batuuka ne balonda n'obusobozi ne baga nti Franco ono yadde wa Nuupu naye ate tajja kutukolera sebukango eseri nyali toli mutawana so yes ne baga nti Wilson ono yadde wa gundi naye katulonde gundi ekibiina kino tukyagala but capacity and capability ya candidate gwe batuwadde yeeri etya. So njagala tukkiriziganye nti capacity na capabilities mu kibiina kya Nuupu tezatunulirwa actually mu kalulu ka 2026 bw'otunuulira performance indicator eza parliament ababaka nga bwe ba performance mu 2026 ezo kiri public information genda ozitunuulire olabe ababaka betuyina aba National Platform betwawulira olusoose ne bajja ne bafuna kaadi ne bawangula oba performance. Tegenda kutegeeza nti capacity tezitunulirwa abantu baga nti amasanyalaze gazze ne bagiyita kibuyaga magwita muyaga ne gukunta ne gujjawo abakulu ne gujjawo bano ne guleeta bano naye tuba twetaaga tangible results. Ekirala kyabadde ntunuulira mu kalulu mu vetting eno era ekyenyamiza vetting eno nze njagala kujjayo scenario ya Kawempe North by election we balonda ow'ekitiibwa Honorable Ruyimbazi Nalukola nga flag bearer bwe bamuvetinga tekyalobera balala abali besimbyewo mu Nuupu era okwesimbawo nga so kino kitegeeza nti bye tulaba mu NRM the result of NRM gye tulaba nti spill over kubaga nti NRM besimbyewo ne bawangula era bazinga independent we are likely to face the same challenges mu Nuupu nti ate vetting nzibu nnyo baga nti mutuddeyo mukasengene musalawo bano nga bagenze mu kalulu abantu basimba mu mugongo abalala babakubale babakavuyo naye katonaga nti this was a 9-member decision abantu mwenda batudde mu nyumba mu ne basalawo nti pakisi tukubadde kati. So spill over gye tulaba butukozesa Kawempe by election nga scenario yaffe spill twaraba ono omusajja yali omuyambi wa Segirinya ayogera biyitirivu era ekyo bwe kinaabeera mu kalulu kano ke tugendamu ate you are very late Nuupu is very late
tukyawulira obudde buweddeyo tugenda kati bagenda kulangirira abakulembeze nga obudde buweddeyo spillover ebeerewo ate narimwe tengena advantage by the way kuba kati omukulu ono yagambye nti ajja pulidde omuyita doctor simanyi doctor so kati dokita bwaba ye ayina omutima kuba tuli batono abayina omutima ogwo nti bannaye bampangudde oba kade basazeewo ekibiina kisazeewo kantuule tuli batono abamu kati nze ngaze toyinza kuga nti wiso tugenda kwesimbawo nga najjeyo empapuro nga nti ate ndya era ayikamu kati tulina abantu abagenda nga nti yadde bakkiriza nti nze seesimbawo nagenda kwesimbawo ekirala kye nawuliddemu kyendaba they are defining positions for candidates baganta Franka nga bwe tukulaba ffe nga akakiiko tusazeewo genda wesimbe kuba LC5 ate ngo badde kala kwesimba kuba MP nakyo Kampala bamwenjese nyonga kone ekyo nakyo kizibu aspirations zange zingamba njagala bwa kansala obwa district komite ngambye nti omanyi wesimbe kuba chairman Rusiwa bwe bitagatta we are going to see a spillover yabisimbyo ekirala kyensembyayo ku primaries za no kutetinga no yabakulembeze waliwo kye tuyita mawulire tuyita conflict of interest tuyita conflict of interest tuyina abakulembeze tuyina deputy spokesperson wa NUP eyesimbyewo Waiswa Mufumbiro tuyina secretary general wa NUP Louis Rugomboya general secretary n'abakulembeze abalala aba deputy president bonna abakulembeze abali mu kalulu yadongamba nti committee eno esalawo esalirawo ekibiina weeri naye bano bakulembeze ba overall ab'ekibiina ate nabo bali mu kalulu how are you going to treat them tugenda kulaba abakulembeze bano nga temubawa kaadi babanguyiriza abantu baba bagiramu ddadda era buli muntu alindi ekitamuleka kata nti kyekugamba nti abantu bagenda kubajjamu naye bano bebajjemu babataddewa spillover egenda okuvaomu era omuntu bagenda mujja mwasirike ate awagire omulala oba agende mu kirala katabo pamuzeeyo ku bakansala neyanza Frank tuyanza nnyo tuyanzege ndabe simuno